Kano katusooke tweyunge ku munnaffe Sharifa Namuyomba ali e Bulagga wali mu kabuga tulage engeri gye beeteeseteesemu tutuusaako embeera nga bw'eyimiridde mu kitundu ekyo. Bulagga wetugera olunaku olwaleero ate okulaba nga twogerako n'abakulembeze. Ekyewuunyisa ekitundu kino kirina bassentebe babiri. Nja kwekolako n'abatuuze batubuulire bo bakikola batya ng'enjogera y'ennaku zino bweri. Nze Sharifa Namuyomba kankuze wamu nange Moses Walugembe ate akuwe agabutikidde mu bujjuvu tovaawo. Lugembe ngana kutegeeza nti watusedde wano mu kabuga k'e Bulagga wetugenda okusinza twogereko n'abatuuze ebizibu ebisinga okubaluma. Emboozi eyo mugirabye gye tetubaddiramu era nga olabye nti abakulembeze bo beewozezzaako naye twagala naffe tubule sayidi y'abatuuze ate bo boogera biki. Katonika n'amyuka ssentebe w'ekitundu kino ate twogereko naye. Sebo tukwangaliza sebo. Amannya go? Amannya nze Ssentongo Charles. Amannya nze Ssentongo Charles nga nze nsigidde chairperson waffe w'ekitundu kino. Ansabye okujja okubeerawo ku lulwe mu kabuga kaffe kano ak'e Bulagga. Lwaki mulina bassentebe babiri mu kitundu kyekimu? Ekyaleeta obuzibu ye ssentebe waffe abaddeko omwami Vincent Bugembe okwewaŋŋamya ku ntebe ate ng'entebe yagiwaŋŋamyako nga si asaanidde okubeerawo. Oluvannyuma lw'okukimanya okumala ebbanga twayita abakulembeze abatukulembera ekitundu okuva ku Gombolola SAS akulembera ekitundu najja ne registra najja ne government act n'atusomera amateeka nga begalina okukulambikibwa yani bakine tukizuze mali ne kitulaga nti oluvannyuma lwa chairperson waffe okufa ow'ekitundu eri vice yali yatwalibwa ku LC2 zeni ate yali omuwandiisi secretary n'abanga yali asaanidde okubeera mu mateeka ng'okubeera nti naye kati omulaba nti mulina bassentebe babiri abantu bano mubazimba mulina engeri gye mbagattamu oba mbawukana bwawukanye. Liyale kino kyawula bwawuzi kyalo kyaffe era kino okuleeta obutabanguko naye ng'ate ekyo kyonna kivudde ku RDC okusobola okuleetawo embeera eyawula abantu baffe mu kitundu n'okuleeta obutabanguko. Tuyanza katufuneyo omulala sinjangu sembera wano sembera wano. Twagala amannya? Byarwanga Godfrey Gemanya. Ensonga enkulu eri ku Bulagga obukulembeze. Ekizibu si ky'abantu b'e Bulagga, ekizibu kya administration y'e Wakiso. Kubanga ffe twafuna obutakkaanya twabadduukirira ntubagamba tukoze tutya. Baakuba olukiiko ne bakunga ntibagamba mutulambike tutambudde tutya. Ffe nno twali tubasaba tudde tulonde ffe ng'abatuuze tukozese obuyinza bwaffe. Registra n'atugamba nti essaawa tennaba n'atusomera local act n'atugamba ekirina okugenda mu maaso. Ng'amaze otutegeeza nti si yali Bugembe si yali omutuufu. Naye mu Yesu bw'atugamba bw'ati ate RDC ye n'agamba nti Bugembe yalina okukola ki okubeera kati ffe abatuuze tuwalaganira bwereere. Ekikulu administration y'e Wakiso yalina okukkaanya ejje ku ground etusomese etubuli ekyokusalawo ekituufu naye tuleme kuwalagana lwa bukulembeze bwa Bulagga. Naye mukikola mutya embeera eyo ereeta wano mu kitundu? Embeera eriwo mu kitundu buli muntu alina kyawagira mu mutima gwe. Era ogenda okwesanga mwali mubuuzaganya nga akuyiseeko ng'omanya nti oyo kyowagira kyakola ki. Abamu bawagira kanti nze mpagira eno malanga nti mpagira eno naye kati n'osanga tufunye empalana yali akubuuza nti akyakubuuza lwekyo. Amannya ganze Mukibi Edward. Mu kitundu kyaffe kyakulwanyisa sitampu bbiri. Tulina chairman w'akakiiko k'ebyokulonda tulina n'omubaka wa RDC gwe yalonda mu kitundu. Yasinziira eyo mu ofiisi ye n'amugaga ogenda okulembera ekitundu kya Bulagga ekintu ekitali kituufu. Twagala bekikwatako bajje batuyambe batereze ekitundu. Embeera egenda yonooneka buli gosanga akusongamu olw'okuwagira sayidi ndala n'agamba nange bwe nkusanga nja kukola kino ekintu ekitali kituufu. Kale kanfuneyo ku mukyala sembereko wano katini wano amannya go? Amannya gange nze Nantongo Rita nga njogera ku Bulagga B gye tulimu. Essaawa eno ewaffe babbyeyo piki 3 mu parking naye nga tetumanyi na mukulembeze mutuufu atutwala olina kutuukira gye tulina kutuukira kutwala nsonga zaffe zituluma olw'ensonga tulina obukiiko bubiri stampu 2 naye nga tusaba batuyambe tetumanyi watuufu we tugwa oba tugwa wa Bugembe oba tugwa kana kukiiko akaliwo. Tusaba mutuyambe aba Bukedde TV mutuyambe tufune omutuufu atutwala gye tulina okutwala ensonga zaffe. Batugamba eno woofiisi si yeekola Bugembe yakola naye tetumanyi tugenda wa Bugembe tugenda wa kuba batugamba tugenda eri mu woofiisi eno eriwo nti eyo nfu
stamp baba bakubiddeko nfu olina genda wa Bugembe kati Bugembe tetumanyi eno office gye yakoze kati yeriwo oba tugenda uwe bali tubadde tugenda uwe kumulala sebo sembera wano obadde nkulya olina ensonga zo wano nze bampita Pastor Franklin byona ebiseera ebisinga mbadde njogera n'abagataliiko nfuufu naye nga batya nti abanoonya n'emmundu naye nze simutya kubeera ekituufu kuba mbadde mbakubira ne bagamba nti abanoonya nze yanjavuwaza twagala nsonga zikuluma kuba ne bassentebe babiri mu kitundu ensonga eriwo Bugembe si kyeyamaani ekyo mbabuulira nga njogerera ku TV ne bwe kinaba kyetaaga kwogera eri Museveni nze musobola okunganga oyo kyeye obuzibu bwe mbumanya nansonyiwa omulama nakunywa mwenge semba omusajja ono omubbi ababbi b'emmundu bembadde ngobagana nab'ekiro bonna polisi yebaddusa inako obukakafu ne bwe kuba kugenda mu kooti ekyo nze nkikugamba Bugembe ndaba gyali era manyi yanfuula mulalu bwe mba ngoba muno ababbi ekiro yagamba abantu oyo muki mugwi wa ddalu bwe nadde ebbali mwezi ogwo abantu bababba ne bakona neki ne babakonera ne bakyala baabwe ekyo kyo weekiri naye lwakuba nti batya okukyogera go mazima mama jangu wano tutuneko ne mama waffe ono mama embeera ereeta mu kitundu kubanga munde bassentebe babiri kati muddukirawo embeera mbi ddala kubanga munnange nze ndi kwerosi nze muwanika ne Bugembe ku kakiiko akasooka Bugembe nagenda nga tufutyanga paka etwavaako ofisi yali wano ku Mwenda n'agiza mu makage fene tuvaako n'alonda abantu be ne bafuga bwafunye ebizibu nze ebyasaamanya nange namulabira ku TV bukedde timubbi anti mwali muwana lwa byabufuzi ne muyingizamu embeera eyo nedda nnyabo kubanga obubbi bwe tebyali byabufuzi yamanya engeri gye yabbamu LC ne batuyita abakadde ku disitulikiti ne tugenda ku disitulikiti ne batugamba mutambule nani ne LC mwami Ddumba ne tutambula naye bwe tutambula bwe tuti naye Bugembe afubye nnyo okwagala okutujjako ngambe nawe oli mukulembeze kati abantu mugenda bakolera ki abantu bategeera omuntu gwe bakola ki kubanga tebagamba tebalina we baddukira tebalina ofisi gye bagendamu gala kekaffe akiiko ke batongoza akakadde kekaffe toyanza katufuneyo omulala amanyago amanya gange nziziwa obuzibu bwe tuyina bwa Bugembe newaki buli mwagamba Bugembe mubbi yatuwako ne ceke ekicupuli mubbi nze simwagala niwankubadde nti andaba wemufuna ebizibu nga mwabatuuze wajje muddukira kubanga ti muna babiri tuddukira ku LC empya ye nambulukufu kubanga Bugembe LC yagirivula n'agirivula LC katuddukira wa ku LC empya sitampu gy'ayina ebyo amala budde katufuneyo omulala wano amanyago sebo Ajebbi Kakoza mpozi bagamba amazima gali kufuula ow'eddembe abantu bano baagala mirembe enkayana wakati w'ebukulembeze eyawula mu bantu baffe nze njagala kugamba teri ali waggulu w'amateeka RDC tayinza kutuula mu ofiisi ye n'asindika omubaka we bw'aba kyayagala nga ne pulezidenti atukkiriza ne kulonda abakulembeze kyeyune amanye enkola gye bamukolamu eri ennamasuba bw'aba gyayagala ajje wano e Bulaga amulonda amuteekeko ensi emulabe tumanye nti yazze naye bw'anaatuula mu ofiisi n'agamba abeerositiri n'agamba bakansala temubaako kyemwogera ngambye yaddawo nga ne pulezidenti tasobola kubyogera Kansubira ng'oli mukulembeza abantu bano mugenda bakolera kibanga balina obuzibu bamanyi kye baagala era kyevudde bagamba nti bagenda ku LC ezo gye baabawa akakiiko k'ebyokulonda kajjano ne kalonda omukyala ne bamutongoza ye chairperson w'ekyalo kino era kati buli ayagala ekituufu agenda wa mukyalo oyo era n'afuna ki kubanga n'amazima bwe galijja
ebiwandiiko byonna omanyi tujja twogera ebyamateeka gasigala maki ebyamateeka bwe bisigala nga byamateeka ebiwandiiko byonna byasayininga kitegeeza tujja bitwala mu kooti tubichallenjinge bagambe bifu kubanga mu buyinza yeewaŋŋamyako. Bannaye tugenda kusuka wano olwakadde n'eno z'abantu mubalabye abagwe ekikwatako ensonga zino muzikoleko kubanga abantu bano bajja kwekola ekikyamu. Nze Sharifa Namuyomba mbagaliza okusula obulungi mwesi wa Lugembe kankuzeyo mu studio ate akongereyo n'agabutikidde.